إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال بانجي بلام سنيك لمسيكو صلى الله سبحانه وتعالى أهبرينغا أكيزا إبقاوي توقيرا كلولوي نيمي المجدوك ولا كلولوي إلى موسى سبحانه وتعالى أهبرينغا تسونيوا إبقاوي بيتوتيدكو نغا باتوندي كبان نغفا باتوندي يوتوندي وفي بوا كسوبيا bino byetwogera nga tusobya ebyo bitukola nga tusobya biki tusobya Allah jalla wa ala be nga tusonyiwa muganda wange kukubiza okubeera nga uyitiriza okwenenyeza Allah tuyitiriza okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa buli zambi lyonna singa tuba tumwenenyereza kadi b'eshiriki amusonyiwa neno asitwenenyeza ekyo tabu y'amaanyi tuli Allah subhanahu wa ta'ala يقامه إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له الله سبحانه وتعالى أتلاقي لكمين يزا نوكب ديري جاري ناتك كسا يغفر الذنوب جميعا أسن ومزامي قلنا إريو بنزي يوبي إريا الشريكي أمزامي قلنا الله أسنوا وإني لغفار يقام وإني لغفار لمن تاب mazimanze ndi musonyi iru yana bayemenyeza ate gola bana bakafiri singa bayemenyeza abasonyiwa yagamba subhanahu wa ta'ala afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim bakafiri wachiti bayemenyeza Allah numusaba sonyiwi Allah musonyi ate musasizi nawe yakuli alladhina kafaru gama bakafiri in yantahu bana ikirawo ndo bakafiri bayenenya يغفر لهم ما قد سلف الله جابسو نيبي باكولا كي bakulembeza okubanda bolona kati muganda umutwenyi ate butyabwo musiramu ayina shahada mu mutima ina shahada mu kifuba osali sala iswale mu ndala gozeka buwenyi Allah nuwenyi Allah jalla wa ala nikazo nokubera ngo sala ntaddamu kuzireka Allah akusonyiwa butyate bwo musiramu asala nga ate bwogenda mu bwenzi bweni Allah subhanahu wa ta'ala bwezi no video ko dano kasante ovuddeko nofuna okwejusa mu mutima novako Allah akusonyiwa Stowini ujusano gati Allah lwaki kino nkikola Allah kiziza lwaki sisala sola lwaki siwa zaka lwaki togenda mu hijja lwaki ngenda mu bwenzi lwaki ndemedde music lwaki kino nuweni n'olyango ekikulumeza mu mutima nuwejjusa nukakasante kuba ne leero sigenda kukiddira nkitadde lillah Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa ezambi eryo olwo kyoluganda twefiiza kadde twefiiza chance tutwefiiriza chance bamanga tukyali mwakassa tukyassa Allah tumwenenyeza tumanyi diro ogenda muganda affe yabadde wano yawungeza bulungi nnyo niyibaka ekiro n'omukyala we Allah n'agira mu kiro kyenyini kino gye nkimbako obulago dakiika zadde tono nnyo nga sizze okukola ki ogusembayo nga baganda ebagamba kakati tomanyi diro ogenda kufa tomanyi batwasana tugamba bajiru bil amal mawungiza okukola emirimu bannange alifitami ebikemu n'ebigezo by'eddunia eno kakati ilayil muzlim bifaanagana nga buli omuntu atambula mu kiro ekikutte enzikiza mbaka nagala basalira omuntu akeera ku makya nga musiraamu nawungeza mukaafu nakongeza nga musiraamu nakeeza ku makya nga mukaafu mugane twanguyiza okukola emirimu twenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala shiriki muveeko shiriki kimanyi nti kasituufa nga okola shiriki wa luganda wallahi Allah tagenda kuwajjana Allah agenda kukwokya omuliro ofa ng'omugatta kw'ekintu kyonna ofudde okyagenda mu ssabo niba togenda mu ssabo naye mutongo gugenda gukkiriza mu masabo oli mweteefuteefu nti singa Allah abaako kyakugeredde ojja kugenda mu ssabo tonnakugendayo naye mutongo gwo gugenda muganda wange essabo olina okulijja mu mutima gwo ne mu bikolwa byo essabo olina okulijja mu mutima gwo ne mu bikolwa byo omutima gwo togenda yo musabo nayo omutima gugamba nti singo Allah agerawo kyageze ogenda ne weebuuza kimunnange kabenje k'amaanyi oli kabenje akatagambika
olina okubeera ng'oli mukakafu ddala nti Allah jalla wa embeera yonna gy'aba ageze kakube kufa kakube kulwala kutya toyinaamu ssabo mu mutima gwo toyinaamu yirizi mu mutima gwo toyinaamu bigali mu mutima gwo toyinaamu bibbo mu mutima gwo toyinaamu jjajja muzinda jjajja luzuuda kimanya muzunduula jjajja mukasa jjajja ddungu tobalinaamu yadde omu n'omu kwabo Allah yetagwolina anti yatugamba wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin Allah gamba mwesigama bwembanga ddala muli bakkiriza bwembanga muli basiraamu bwe toli musiraamu kati weesigamire ebirala bwe toli musiraamu weesigamire irizi bwe toli musiraamu weesigamire essabu bwe toli musiraamu weesigamire abalongo bwe toli musiraamu weesigamire akatanga bwe toli musiraamu weesigamire agamba yinja ge wali yoteeka mu kawunta mugaleeta abasuubuzi bwe toli musiraamu weesigamire obuwunga bwe bakwabogera ku makya okumansa buli kaseera buli budde ng'ofuna abakasitoma naye oba oli musiraamu wa ala Allahi fatawakkalu Allah gemba mwesigamire yekka Allah yekka tekigenda kutukawo okugjaku Allah kyeyawandiika jo Allah jalla kyeyateekateeka jo Allah subhanahu wa ta'ala kyekugerera anti yagamba subhanahu wa ta'ala qul bagambe gaba lan yusibana teri kigenda kututuukako enyuta eya lan egaana buli kyonna ekigenda okujja mu maaso gaayo tewali kisobola kututuukako illa ma kataba Allahu lana okujjaku ekyo Allah kyetuwandiikira wallahi togenda kufuna sente togenda kufuna bulamu togenda kufuna buwanvu togenda kufuna bunene togenda kufuna butono togenda kufuna kwagalwa togenda kufuna kukyayibwa togenda kufuna kukulwa togenda kufuna kwembejjebwa togenda kufuna kuwaanibwa togenda kufuna kuvumwa togenda kufuna mbeera yonna illa ma kataba Allahu lana okujjaku ekyo Allah kyeyatuwandiikira kati emitima gyaffe gibire mitibeekevu gibire ku Allah niwonadde Allah yekka niwonaagenda mu ssabo niwonaagenda oddaba era enkomerero okudda eri Allah naye kati ogenda kuddayo naye akiido agyonoona wagireka mu ssabo wagireka ku irizi wagireka mu byo by'abalongo mbw'osimanyi abalongo simanyi oyabyolumbi simanyi ebyo byonna abamu tebalya abamu balufulumya abamu baalama abamu simanyi bakola ki ebyo byonna shiriki oluganda olina okubeera nga mwetangira olina okubeera nga omuleka mukyalo agenda okujja okufumba wabba nyoko yakuwa n'ekisenga n'akuwa baakuwa ebyakuwa byoletee simanyi bikuma amaka simanyi mukazi tafumba yekka ebyo byonna muganda wange tabbu y'amaanyi twenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu gwomanyi ekiri wakati wone Allah yasinga otumanya naye ffe abantu wakati waffe n'abantu bannaffe ffe tusinga okwemanya anti Allah yagamba bali insanu ala nafsihi basira omuntu yasinga okwemanya wakati we ne bantu banne yasinga osinga okumanya omwoyo gwosinga okumanya irizi gy'olinda kati ssaawa zino omuntu atigimanyi bw'ojja muswala lusala singa yali ewunya olusu omuntu balibadde bakimanya nti na lusu lwewunya gwosinga okumanya ebiki bye wateeka wansi mu kawunta ayo ngugulawo edduuka gwosinga okumanya ebiki by'oteeka wansi w'obuliri bwo gwosinga okumanya ebiki by'olina mu mmotoka yo bantu abamu bateekamu obugatto obutono ekigambo ekyo nagenda nenkinoonyerizaako nenkibuuzabuuzaako obugatto obusinga obungi obusinga obungi obusinga si bwonna naye obusinga obungi obugatto obwo bantu bagenda teekateeka mu mmotoka zaabwe nti kuba kwetangira eno ndaba akagatto kali mu takisi kalina kacaafu bakasibye wano mu maaso gannankani ga mireno eyo mu maaso biki bayita simanya emmere ya duleeva biki oba kakyako ningamba kambulize ensonga eno lwaki kiba kityo ne baŋŋamba nti bangi mu bo si bonna naye bangi mu bo obugatto obwo buba wakwetangira bubeeramu shayatini bw'oza okwetangira akisidenti Allahu mustaan naam bukana twenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala asonyiwa amazambi gonna funa okwekuba mu mutima wejjuse lwaki okola ekintu bwe kityo Allah omwenenyeze ovubi mukakiro omunzikiza teryakulaba omukabiriri omwenenyezi omukakase nti ensonga ogimaliriza togenda giddamu kiri gy'oli naye era kiri gy'oli gwomanyi musalawo obutenenyeza Allah jalla waala kiri gy'oli munnaye ogaana okwenenyeza Allah
tagenda kuba ati nate akuwa eyo tokoze ekyo takoleredde. Oluganda ensonga eyo nga ngimaliriza ensonga gyenzaako kubeera nga mbajjukiza okubeera nga tugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera zonna. Sunna yengera okubajjukiza sunna ekwatagana n'emmere, kwatagana n'okulya. Tulya ebintu bingi, tulya emmere ekyenkya, tulya ekyemisana, tulya ekyeggulo. Makkati awo olwo bitulirawo, oyinza okunywayo ka juice, olyayo ka paani, olyayo ka caayi, ebyo byonna. Kale ensonga egyo tugenda okubeera nga twogerako sunna emu yokka ku ezo ezikwatagana n'ebyokulya, kubanga omusomo ogwo mwanvuko era guliko sunna ziwerako. Kyensuubira era kyenzijukira biidini subhanahu wa taala, omusomo ogwo twagusomako edda awo ku White House. Baganda baffe ekyemmanyi bagulikodinga era bagulina abafuraya, so Allah abeere nga abongera ku tawfiiki n'okuba n'abongera amaanyi n'okubatera baraka mu nsonga zaabwe ezo ez'okuba nibasaasanya eddaawa. Buganda wange sunna bituukako giteeke mu nkola. Sunna giteeke mu nkola ate ogituuse ne ku mulala. Togaana kubeera nga omuntu omujjukiza, ate kigaana kuba nno omuntu omujjukiza bulanga budde ku sunna. Mugambe ngene sunna ogikoze eki, sunna eno ng'ogigaaliridde, sunna eno ng'ogirese, ekyo tekigaanirako ddala n'akamu n'akeddagala nankwadde ekitegeera nno ate mbu olwo sunna beewuusa ya tteeka. Sunna mulimu ez'obwetteeka zo weeziri, nembamu ne sunna zonna ez'obwatteeka. Tebe nga si yabwatteeka omuntu tugimujjukiza nitumugamba nti muganda wange ensonga eno sunna yambaka fa sallama ogigaaliridde, eno sunna yambaka fa sallama tugikole, eno sunna bwatu mbaka byakola ki bwatu byakola alayhi salatu wassalam. Mukono kwe kumwagala okutuufu ddala, era kwe kubagala Allah subhanahu wa ta'ala okutuufu okubeera nga tambulira mu bufu mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ezo njogera abamu ze balina mbw ate sunna simanzireeta obutujju mu bantu, simanzireeta ki, ezo ntegeera si nnungi usaidi eyo si nnungi. Abantu balina okubeera nga tubajjukiza sunna. Tovuma muntu, tokuba muntu yenna olwo omuntu kumuteeka ku manhaj, kumujjukiza nti omubaka wa sallama munne gukkiriza omukkiriza era olina okubeera nga omugoberera. Ati Allah togenda kumwanga omwagala, okuwagala okutuufu jjawo ng'ogoberedde omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yagamba wala yuhibbuka Allah tayinza kukwagala illa idha ittaba'ta habibahu zahiran wa batinan, okujjayo ng'ogoberedde omwagalwa we kungulu ne munda, kungulu ku mutima gwo, ku mubiri gwo ne munda mu mutima gwo. Okitegedde oluganda, kungulu ng'omugoberera oteeka mu nkola ebikolwa bye, ate n'ebiragiro byo bigondera, ne mu mutima nga omugoberedde munda mu mutima. Notobanga munda tomulimbisa ate ne kungu tokoze kitomulimbisiza. Poza olwo point baganda bange njagala tukondeko point egamba ekintu ekyali kyabwatteeka nga kyakakasibwa nti omubaka wa sallama akisomesa kyatteeka okukikkiriza, naye si kyabwatteeka kiteeka mu nkola. Wakitegedde oluganda, okukikkiriza kyabwatteeka naye kiteeka mu nkola si kyabwatteeka. Bwe kibanga si kyabwatteeka kubanga twagala sunna mulimu ez'obwatteeka n'ezitali zabwatteeka. Esunna kebenga si yabwatteeka ni okugiteeka mu nkola, naye kyatteeka okugikkiriza. Wakitegedde ensonga ezo bbiri zaawukana. Singa omuntu awakanya sunna etali yabwatteeka n'agiwakanya n'agamba teri nayo tunjoge tombuulira, n'agigaana n'agiwakanya mu mutima gwe, ekyo bukaafiiri ekyokulabirako. Era akabbiri kabula fajiri si zaabwatteeka omuntu nti wazireka afuna omusango, naye kyatteeka ku muntu okuzikkiriza. Singa aziwakanya olina okubanga zikakasa nti omubaka wa sallama yazisomesa mu hadisi ezo zikakatidde ddala abamanyi bonna zibeegattako, oyo aba akaafuwadde. Tegedde ensonga eyo tugyawule. Ensonga ezo kuba si yabwatteeka, sunna nga si yabwatteeka okugiteeka mu nkola, naye nga teriyo sunna etali yabwatteeka kugikkiriza. Sunna zonna okuzikkiriza zabwatteeka nezaawukana mu kuteeka mu nkola. Mu kuteeka mu nkola mulimu ez'obwatteeka n'ezitali zabwatteeka. Singa omuntu awakanya sunna olw'okuba si yabwatteeka n'agiwakanya mu mutima gwe, ekyo bukaafiiri. Kubanga okuwakanya omubaka wa sallama kyasomesa n'okiwakanya nga kikakasa nti yakisomesa oba omumwakanyiza alayhi salatu wassalam. So ate okukikkiriza okikkiriza ddala kituufu omubaka wa sallama ayakiriza azisomesa n'ozitaziwakanya n'ozikkiriza mu mutima gwo, n'olemerera oziteeka mu nkola nga si zaabwatteeka, Allah tagenda kukuvunaana. Naye empero ogiswiriddwa toyimpera gy'ogenda kufuna nga tokoze. Okitegedde ensonga eyo tujawule bulungi. Ibn Qayyim atugamba rahimahullah paka nga tugoberedde omubaka wa sallama Allah tayinza kwagala muntu, tayinza kwagala muntu paka nga omuntu yagoberedde omwagala wa Allah subhanahu wa ta'ala zahiran kungulu wa batinan ne munda. Wasaddaqtahu khabaran,
ate n'omukakasa byeyogera omubaka wasallama watu namukakasa ekyo nedda wa ata'tahu amran nobeeranga omugunda ne mu kiragiro kye alayhi salatu wassalam wa ahbabtahu da'watan noyagala eddawa ye notagitamwa okutegedde daawa ye jajjere ya tawhid okujja abantu ku shiriki okubaza Allah subhanahu wa ta'ala yekka okulongoosa empisa z'abantu ne Isaaya wakati wa Allah jalla wa ala wakati wa n'abantu bannaabwe daawa ye nobanga togitamwa sunna z'omubaka wasallama nobanga tozitamwa nobanga zonna ozaagala ejobuteeka nogiteeka mu nkola kuba ojja kufunaana singa togitadde mu nkola etali yawatteeka nolwananga wosobola ogiteeka mu nkola kuba yowulire katofuna muki tofuna musango kitegedde naye notatamwa daawa eyo wahbabtahu da'watan numagala ku daawa ye alayhi salatu wassalam wa athartahu taw'an nubanga gusukkulumya ku bantu bonna alayhi salatu wassalam wa fanaita an hukmi ghayrihi bi hukmi nobenanga okulamula kwe okulamula kw'abantu bonna mu bantu bonna kulamula kwe kusukkulumya kulamula kw'abantu bonna basigadde wa mahabbati ghayrihi lil khalqi bi mahabbati nobenanga n'okwagala kwe kumwagala okwagala omuntu yenna siko okulembeza ku mbaka wasallama mbaka wasallama yekko okwagala nga gweyagala okusinga abantu bonna basigadde wantu ati ghairi bi taati nokuberanga n'okumugondera okugondera mbaka wasallama koshukkulumiza kugonda omuntu yenna wa illam yakun dhalika fala tata'anna bobanga siwote woli fala tata'anna tomenyeka warji min haythu shi'ta dayo ijulina okutandikira tonnabakuba waltamis nuran falaysa bi ala shay oddeyo noonye ekitangala kuba tolina kyoliko oli kukizikiza kubanga mbaka wasala obufu obukoze eki obulese nokyo bakana bange mbakubiza naye nekubiza tufeeyo nnyo okuteeka mu nkola sunna z'omubaka wasallama ngero tusobodde basaba b'ebitiibwa baalulunkanyanga kiramu okuteeka sunna mu nkola ne batabiina abalongo twatukulembera katubuka ebyo byokulabirako nga sunna si yawateeka naye nga bakulaga nti nno bayina obululunkano obw'amaanyi bayina okugyekwatako ennyo n'okufaayo ennyo okugiteeka mu nkola n'ogisomesa abalala kati mani haji bwe tuba tugikutte kunnaabayo n'abanga tugambe nti ekyo mani haji sunna mutuufu omuntu oyo aba takoze kirungi basaba baafaayo nnyo okuteeka abantu ku sunna nabo benyini bafaayo nnyo okuteeka sunna mu nkola ne battabiina bwe batyo kitegedde ekyokulabirako Ummu Habiba radiyallahu anha Sufyan ambasa bun Abi Sufyan yagamba sami'tu Ummu Habiba na ule Ummu Habiba taqulu ngagamba sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ule mbaka Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngagamba man salla 12 rak'atan fil yawmi omuntu asala iraka 12 mu lunaku omuntu asala era akakombye mu nnaku walayira n'ekiro kyalo bunya lahu baytu fil janna omuntu oyo azimbirwa ennyumba mu jjana tegedde ambasa bona biswani bwatu atugamba ndiye ule Ummu Habiba radiyallahu anha ngomba fa sallama ng'asomesa nti omubaka wa sallama bwatu yagamba nti omuntu asala akameka kuyambye mu nnaku n'ekiro azimbirwa ennyumba mu jjana katuwulirize wano byogera okwetegerezaawo قالت أم حبيبة يا جابة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم sizireka ko irakezo okubala nazuya nga zivudde mbaka sallallahu alaihi wasallam juka siza bwateka lewule ngenje kwata kusuna itali abwateka sizireka ko okubala nazuya nga zivudde mbaka sallallahu alaihi wasallam uli Ummu Habiba sahabiya radiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam وقال عنبس ناغام تابعي ونيجك أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة نانغ سيزريكا غاكو wale nauli anga Ummu Habiba azisomeseza siza abwateka nauli ngijibe kwata kusondalia abwateka وقال عمرو بن أوس ناغamba yajja ku ambasa yomuku batabi tabina ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ambasa nange sizidekanga ko kuva nauli anga ambasa azisomesa okuide وقال Nu'man bin Salim huya ne gwagamba olutugeza ate mulembe oguddako gwa sababu wedde tabina gudde tabi tabina gudde tutugeza ate mulembe oguddako Nu'man bin Salim n'agamba ma taraktuhunna nange sizidekanga ko
mundu sami'tuhunna min Amr ibn Aws kuba nawulira nga Amr ibn Aws asomesa enankani eziraka ezimeka eraka ezo 12 olwe engeri gibeerebe kotamu kusoma buli mwaka sizireka kuba nawulira nga zisomeseddwa sizireka kuba nawulira nga zisomeseddwa nisiza wateeka chakulabiko kinengi tuli baganda bange fe tugamba tutya ku nsonga eyo tiya si sunna naziwulira naye sizikola siziteekako mu nkolansi ezo sunna nziwulira bulijjo sunna ng'omuntu yagenda nti sunna nziwulira bangi bazisomesa naye sunna nazo subhanallah batono balimu Ali radiyallahu anhu manammanyi bulungi nti omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam hadithi nga bweri mu kitabu kya Imam al-Bukhari namba hadithi 13 Iba hadithi 1532 ne Muslim 2727 omubaka sallama ejana ayi hadithi tujite mbufunze ejana yigiza Ali radiyallahu anhu ni Fatima radiyallahu anha bigayo yaberanga biberanga bogena bagenda okwebaka kitegede bayogere bagenda kulaki siya bwateeka ngonto bikambuta mbofuna musango akafuna musango ne uli Ali we yagamba Ali yagamba radiyallahu anhu ma taraktuhu mundu sami'tuhu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibigambi bisibirekanga ko okuwale nawuliranga nabi sallallahu alaihi wasallam abyogera kila lahu n'ogamba wala laylatu sifain neruli ni mukiwe ky'olutalo luliti tuwabireka bawutalo munamulumanyi bulungi wali wakati wali n'abalala Ali n'agaraja Allahu wala laylatu sifain yadde mu kireekyo eky'olutalo saabirekaako ebigambo ebyo oli saabirekaako kubula nawulira omubaka wa sallama ng'akoze eki ng'abyogedde olunaku olulala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yinga nga yiwa abagenza okuziika omufu asalya busazi n'amaana agenda naye n'omusomesa haditha bona n'asomesa haditha namugamba omubaka wa sallama yalaga yagamba nti omuntu singa abeerawo n'asalira omufu n'amaana amuziika n'okumuziika afuna empeereza enkanankana ensozi 2 ennene wallahi bwoni Umaru ensonga eyo yatagimanyi n'abako gwatume Aisha yatuma Khabbab basisobeza yatuma Khabbab n'amutume Aisha radiyallahu anha namugagenda omubuuza Aisha Abu Hurairah ekigambo kino kyayogedde kiri kitya nyongere okubanga nange ekyo nkyetegereza yasigala masjid Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ng'ayina obuyinja bwakutte Khabbab n'agaana Aisha n'abuuza Aisha bwe yabuuza Aisha n'agamba nti kituufu ddala Abu Hurairah nga bw'agambye Ibn Umar amawulire wamala okufuna ago ennaku nemukwata y'amaanyi n'akasuka obuyinja bwe yali alina mu ngalo n'agamba laqad farratna fi qararitin kathira nga twafiirwa dda ensozi nyingi ze twafiirwa dda hadisi ujjegwera mu Bukhari namba hadisi 1324 Muslimu 905 osangiwe ekigambo kya Abdullah ibn Umar n'awuliranga ennaku yamukutta okubanga sunna yamukola ki yamuyitako dda ensunna si yabwatteeka nti omuntu atasalidde ataziise asadde n'agenda n'ataziika nti afuna musango tafuna musango sitaba bakola ki wala bagenda okuziika naye buno n'awuliranga kimuyisiza si bulungi okuba ti nno ekyo bujjo takimanyi sunna bujjo tagimanyi muganda wange nze naawe sunna mmeka zituulanga bwe tuba tulemereddwa gituukiza tuulya nga tufiiriddwa nga nti sunna eyo butuufu ekyannemi sunna eyo butuufu bagisomesera sunna eyo naye ekyannemi n'owulya mulinga mu mutima osaalirwa n'owulya mulimu mu mutima kikwokya n'owulya nga mulimu mu mutima oga nti sunna eyo nimaze ennaku 3 nga sigiteeka mu nkola owulya nga kikwokya oba nedda oba owulya ssanyu poza ate ekinnaku n'okujerega omuntu ali ku sunna ya era nga tukyala ebyokulabirako ebirala ku nsonga eyo nga tuvudde ku sahaba ebyokulabirako ebiri ebirako naye katugendeko mu maaso eno ku balongo batukulembera kati nga Imam Ahmad rahimahullah hadithi kitabu ki al-Musnad eteekamu hadithi mpitiivu kigamba nti yali yakwata hadithi emitwalo nga 10 naye mu kitabu ki Musnad mulimu hadithi emitwalo ng'ena mu kitabu ki Musnad mulimu hadithi emitwalo ng'emeka ng'ena n'okudda agulwenzi
naye ule we yagamba ma taraktu hadithan illa amiltu bihi teriyo hadithi n'emu nali ndese nga sigikoleddeeko teriyo n'agamba walamma bwe yasoma n'awulira anna nabiyya sallama tumbaka sallama ihtajama kula hijab وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا بفا سلما أنا أبا طيبة يا مكلا كوي حجام نمو الديناري كتجد كاكاتي إمام أحمد رحمه الله هي أنا احتجمت وأعطيت الحجام دينارا نعم يقول حجام ونقول كوي حجام نمو ديناري lwaki amwa dinaari kubanga ndo mbaka wasallama oli yamukola kuhijamu yamwaki amwa dinaari naye okolako birabitivu nnyo ebimutwalira mu message biri subhanahu wa ta'ala Sufyan Thawri n'abalala bonna ne Habiba mu hadisi erindala lwaki baganda mutufuye okubeera nga tuteeka mu sunna mu nkola sunna yatali yawateeka kikakata ku muntu ogikkiriza nankole kimukakata kugiteeka mu nkola naye watagiteeka mu nkola empeera agifiirwa ensonga point nga tugifuna bulungi sunna njawulo okubajjukiza oluganda bikwatagana okuli emmere yesunna attasmi ala at-ta'am wal-ijtima' alayhi okubeera nga twogera bisimillah nga tugenda okulya oba tugenda okuba ku kitunywa ali okubeera nga tukuŋŋaanira ku mmere netubeera nga sitwawukana oli n'abeera eno n'abeera eri sunna eyo gyongeremu amaanyi abagikola ate abatagikola tubeere nga tugijjukira tugiteeke mu nkola bisimillah bantu bangi olabanga olisitwatula musiraamu ajjana emmere wagibonanga kulya buli nga mbeera yonna yakusoma bisimillah kisi kituufu kubeera nga olya emmere nga tosoma bisimillah okubanga olya ekyokulya kyonna nga tosoma bisimillah okunywa ekyokulya kyonna nga tosoma bisimillah amu tumanyi nti bisimillah togyogera nga togenda kulya la n'ekyokunywa kyonna kyogenda okunywa nga bisimillah nga togenda kwantula mu maaso sunna gyeri mu kujjukiza attasimi ala taami okusoma bisimillah nga ogenda kulya emmere yonna oba kyanca oba kyaggulo oba kyasapa oba kyaki ekyokulya kyonna n'ekyokunywa kyennyini wal-ijtima'u alayhi n'okuŋŋaanya ku mmere tukekubeera nga buli omu atula gyakoze eki gyasaaze sunna eyo yasenguka mu bantu bangi bantu balya naye nga buli omu atadde ku ssuwaani ye ali mu sheedi ali mu kawunta ali mu nankani kugamba waka n'osanga waka abantu bali mu kulya kyamisana naye ngaamu bali mu kiyungu abalala bali mu sheedi abalala bali mu nankani abamu bajona kutuba mu kkubo eriisa abantu naye mu sunna muganda wange ate twagirekkira ddala eyo eyokuŋŋaanya ku mmere yekuŋŋaanya ku mmere olw'omululu n'embeera ezajja mu bantu nantu obwekolabira obufumba ku sallama tabbu n'ebanga egudde ensonga ana Amr ibn Abi Salamata radiyallahu anhu Amr ibn Abi Salamata radiyallahu anhu yagamba قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا الله صلى الله عليه وسلم يغamba يا غلام ما نغوي ملنزي ما نمتو سم الله سمين يا الله وكل بيمينك وليس مكونغو غديو وكل مما يليك اتيو بينغو يمري كولي مماس عمر بن ابي سلمة قال وانو twala biri egiriji bali bangu okuteeka mu nkola ekiraga ekyumba kwa sallama Umar ibn Abi Salama yagamba famazati lika tu'mati ba'd saddamu kulya ndya etali eyo kasitategedde mu bagamba sallama watu wakozeji watu amusomeseza wala ibyo kulibira ku byonna bitwaga engiriji bali bangu okuteeka mu nkola ekiraga ekyumba kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam doje sunna mu hadisi eyo okubeera ngo soma bismillah ogenda okulya emmere hadithi nemanyi Bukhari Muslim eri Wahshi atugamba radiyallahu anhu atugamba anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qalu bagamba ya rasulullah ngumbaka wa Allah inna na'kuru mazma fatulya wala nashba'u nayte tukkuta tulya nikikola kite tukkuta قال بفا سلم انا غامبا فلعلكم تفترقون ملبك مريم ويودي
mulabika mulya mweyawudde qaalu ne bamugamba naam bikiri qaala omubaka wa sallama n'agamba fajtamiu ala taamikum mukuŋŋaane ku mmere yammwe muleke kweyawula fajtamiu ala taamikum mukuŋŋaane ku mmere yammwe muleke kweyawula wadhkuru isma allahi yubaraku lakum fihi mwogerere ya allah mujja kutibira nga muteerwamu omukisa mu mmere yammwe hadithi musisat lahadithi assahihati ya sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah na hadithi lukaga munya ekyo tusome bismillah ate tubere nga tukuŋŋaanya ku mmere tugekubeera nga twawukana Hudhaifa radiyallahu anhu yagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka wa allah sallallahu alaihi wasallam yagamba inna ash-shaytana amazma ash-shaytan la yastahillu at-ta'ama egulawo emmere neerya ku mmere negitandika alladhi lam yudhkar ismullahi alayhi eyo emmere etayogeddwako linnya lya allah shitaani yegitandika okugirya nga omutannagyanika okugirya inna shaytan mazima shaytan la yastahillu at-ta'ama yetandika okulya emmere egigulawo mu kugirya alladhi lam yudhkar ismullahi alayhi emmere etayogeddwako linnya lya allah hadithi muslim mweri ne sahih abi daud na hadithi 1376 Lwekyo beera ng'oyogera bismillah nga tonalanga kulya mmere kasoola emmere nga toyogadde bismillah manya nti no shaytan egenda kubeera nga etandika okulya emmere y'obutereevu omu ku basajja khadima nabiyya sallallahu alaihi wasallam yali mukozi wa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yali mukozi we ng'amukolera atugamba annahu kaana yasma omusajja oyo sahaba yawuliranga annabiyyu sallallahu alaihi wasallam awulira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha qurriba ilayhi ta'aman nga bamuleetedde emmere يقول بكر صلى الله عليه وسلم بسم الله حديث من صحيح الكلم الطيب نما حديث كن وانا مويندا ولد ولو مكوزو بكر صلى الله عليه وسلم يقول يا بكر صلى الله عليه وسلم بامليس دمري بكر صلى الله عليه وسلم بسم الله niki muganda wange esonga tuberenga tukiteeka mu nkola tuberenga twogera bismillah atugenda okulya emmere ate tuberenga tukuŋŋaanya ku mmere nga hadithi wahshi radiyallahu anhu bwetukozeeki bwetutegeereza sunna yeri mu kwajjukiza baganda nange yeje nejjukiza attasmi ala taam okubeera nga twogera bismillah tugenda okulya walijtimaa alayhi ate n'okukuŋŋaanya ku mmere lwekubeera nga buli omu akola ki abeera gy'abedde bw'atyo n'ekyokunywa kyennyini kubeera nga ogaba bismillah hadithi ejjoku Abu Hurairah radiyallahu anhu yagamba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yalinga yashrabu fi thalathati anfas yashrabu fi thalathati anfas ngikyokunywa kinywera mu nsasatu anywa nassa paka emirundi emeka paka emirundi esatu kugamba bwajjako kumwa bwawumuza emirundi emeka emirundi esatu idha adina al-inaa ila famihi nga ekyombo kino bw'abanga akisembeeza ku mmwagwe nga tannanywa samma Allah ta'ala nga ayogerenya ya Allah subhanahu wa ta'ala wa idha akharahu hamida Allah ta'ala nga bw'akijjako ng'agamba alhamdulillah yaf'alu dhalika 3 marrat ekyo nga kikola emirundi esatu emirundi emeka emirundi esatu nga bw'aba ekyombo akisembeeza ku mmwa ng'agamba bismillah ng'anywa bw'akijjako ng'agamba alhamdulillah bw'akisembeeza ku mmwa bismillah ng'anywa bw'akijjako ng'akola ki nga agamba alhamdulillah mpaka emirundi emeka emirundi esatu hadithi sisatu la hadithi sahihati namba hadithi 373 hadithi mweri n'olwekyo baganda bange tubeerenga tuteeka sunna eyo mu nkola mu kulya mu kunywa n'ebisigadde byonna kasita ebanga bigenda mu lubuto ogenda kulya mberenge ogenda kulya mugaati ogenda kulya buno mpwaki zino entungo eziribwa kawunga ne kumakya ogenda kulya fruits ogenda kunywa caayi ogenda kunywa mazzi ogenda kunywa juisi bismillah kigambo eki bismillah tubeerenga tukola ki tubeerenga tukyekwatako okuba nno tuba tulya emmere sunna ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tugiteeke mu nkola n'abaana baffe tugibayigirize n'abato bonna babenga bagimanyi era omukyala gw'alina abaana beeranga bano barakaba ogamba babatiko supervision mwana mulaba agenda kuleta sunna bismillah mugamba asome bismillah abenga akikwata bibe subhanahu wa ta'ala shaytan yeke kwanda kulajini
Tayi kakati singa omuntu abadde yerabidde okwogera bismillah okutandika kuba omuntu olumu yerabira singa omuntu yerabira okwogera bismillah mu kutandika agamba atya abanga yerabidde najjukira mu makkati awo nti asome bismillah. Hadithi Aisha radiyallahu anha yagamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba idha akala ahadukum omukum wanga agenda kulya emmere waladhkuru isma Allah ta'ala aberenga yogera ya Allah fi awwalihi mukutandika okulya wano katanalya mukutandika emmere asooka yogera ya Allah subhanahu wa ta'ala fa idha nasiya singa yerabidde an yadhkura isma Allah ta'ala fi awwali okugera ya Allah subhanahu wa ta'ala mukutandika okulya emmere ye falyaqul agambe kati walidde dda welenga subhanallah sasome bismillah katujjukidde makate wali mukulya emmere kati wojjukidde falyaqul agambe bismillahi awwalahu wa akhirahu bismillahi awwalahu wa akhirahu gambe ekikwate olungi si awwalihi bismillahi si bismillahi si bismirahi bismillahi awwalahu wa akhirahu fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan kubaka tolabagena kulya mmere empya yamna'u al-khabitha ma kana yusibu minhu ataba amazino kubiranga atangira oyo omukyafu oyo shetani iblisu shaytan amaze kubiranga ajigana nagitangira ekyo kyebadde mulyako kuba batusome bismillah shetani ebereja ku mmere yo nga hadisi wekoze ekiweyogedde waggulu ekyo bubanga werabidde okwogera bismillah mu kutandika bujjukira mu makkati awo gamba bismillahi awwalahu wa akhirahu hadithi li musahih Abi Dawud na hadithi 1777 sisa fil hadith as-sahih na hadithi 1988 ni sahih al-kalim at-tayyib na hadithi 10 mwana munya n'ekyo baganda bangesuna nyalado bajjukizeyo tuberenga tugifaako tugiteeshe enkola kujjako okusunna eyo kuliko ensonga etali ntuufu ekolebwa amanyi bangi gibagamba nti bid'a nawankubadde Imam Nawawi rahimahullah yagamba nti kirungi naye al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah yagamba kirungi kyoyo gweyogera taliko obujulizi manyi dunia foni ya bujulizi kizibu kyayo bujulizi si bunene bwa muntu na ddoboozi na bwanvu bwe na ddiba amanyi na bugagga bwe naani yamusooka wa naani yajja oluvannyuma obujulizi ensonga enkulu endiya fe ya bujulizi kizibu kyayo kati Imam Nawawi rahimahullah yafa mwaka 1976 al-Hafiz ibn Hajar yafa mwaka 1955 yagamba nti Nawawi rahimahullah yagamba nti kirungi okugamba bismillahir rahmanir rahim yagamba kirungi kyo taliko dalilu kati kirungi wataliko dalilu ndaku dalilu egambe etya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyange ekyo kulya agamba bismillah ayatuga bismillah kati shekhe ngatumaliza shekhe Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah yagamba wa fil hadith muhadithi anna tasmiya kirimu mulimu nti okusoma bismillah fi awwal at-ta'am batandika okulya emmere bilafudhi bismillah tugamba bismillah la bismillah tushogera la ziyada fiha ngati tuna je tuongeddeko yadde ku bismillah wa qulu al-ahadith as-sahihati hadisi zonna entuufu zonna hadisi entuufu allati waradat fi al-bab al-khamis ezo neza yogera ku mulyango ogwo zize zogera ku ezo eziri ku mulyango ogwo kwogera bismillah gwokulya okwo soma zikiri okulya emmere laisa fiha ziyada tezirimu kwongera ku bismillah tezirimu kwongera ku nakukiba bismillah wala alamuha waradat fi hadith Sheikh Agam rahimahullah simanyi yonti no kyajjako mu hadisi yonna gigamba nti nno tugaye bismillahir rahmanir rahim fahiya bid'atun ekyomlo kizuule inda al-fuqaha ijaba kinkufu mu dini bimaana al-bid'a mukuluga bid'a yenyini hadisi gambe yakisema mu sisatu al-hadith sahihati ku namba 7 lwekyo kizuule tukikola muganda wange tuyongera ko bismillahir rahmanir rahim gabuga bismillah Omubaka wa sallama agasolo gatu ge bismillahir rahmanir rahim yakishobora era ne kenye yasolo kugera ati bismillahir rahmanir rahim na yitu disabali ya mweza bameta Omubaka wa sallama kiga ekyokulya nga ga bismillah n'ekyo tuyongerako
atuma kwa sallam agati idha hadathakum hadithan bembanga mbasomesize hadithi wala tazidanna alayya temunyonge nako kigambo kyonna n'okito muwongerako gaavuga bismillah. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.